ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Bano mwasuze mutya, mwasibye mutya, kama abakuumi atya kansule bukimu kitambula bulungi. Abali mu winter weba ekyaliyo simanyi by'abazungu mbasaasira, mwokanye kwambala bijaketi naye abasinga kati mwamanyira. Abali mu summer nammwe tubabuuzaako mwongere kuteekako SC. Simanyi na kumanya nze byenjogera byezesizebwero kubanga sibitegeera bulungi oba bali mu winter oba bali mu summer naye mwenna kyonna kiri mbabuuzaako nti mwebale kubeera nga mwagala Mukama Katonda kubanga yagalagaana yasinga yatutonda yatumanya nti nazaalibwa yamanya ebyenkya yamanya obulamu bwaffe ng'ebugenda okubanga ate butambula yayina road map y'obulamu bwaffe. Kale so musinze ajja kubeera nga ate kuddamu ajja kubeera nga akuyamba. Ky'olina okusinga okukola actually kusinza na kumutendereza gy'okoma okukola ebyo because okusinza kutwalibwamu byonna okukola kubanga oba oyagala nnyo for example kabaka w'oku nsi wano nti yagala nnyo kabaka wa Buganda for example kitegeeza ogenda kukola kabaka by'alagira twenda kukola kabaka by'ayagala okonakona kuba kumusinza na kumutendereza. Kakati ne Katonda atudde mu ggulu kabaka w'abakabaka ky'olina okusinga okukola kumusinza na kumutendereza. Okumusinza n'okumutendereza kwe kukola ebyo by'ayagala. Butana kugenda kufukamira kumusaba mpa kino mpa kino mpa kino mpa kino mpa kiri ekibuzo kiri nti omusinzaako omuwaanamu omusudiyamu omulaga nti gwasinga kubanga kino njala kibagamba Mukama Katonda waffe yakyasinza okwagala okumusitula yakyasinza okwagala okumuteeka waggulu. Oba ntegeereka bannaye kyenjogerako munjogere ennyangu muyinza okunkwata obubi abamu abatayagala kutegeera. Katonda waffe yasinga amalala. So omuwaanako ddi omusinzako ddi omujubisaamu ddi. Kale Samikege mannya gange leero nkoze ne sidda mu nnaku Kawuki Robert yaliwo okubeera nga atanyambako wano na wali mweno program era omuwulira nga ayogera Samoya togamba mbu ate oyo avuddewa waali yanyambako ku kamera. Mbuuzaako mikwano gyange Rebecca ogamba otya? Rebecca omuto mundabire muto namulabye ayimba naye ebintu bya olulimi lwayimba alutegeera ojja mumbuulizaako. Olivia nkubuuzaako Olivia nze munno nakulabye ontwalatwalamu awo mu comment nze munno toyinaayo mulala naye nga nkwagala nnyo kansubire ebyali bikutawaanya byonna wagenda n'obitereeza buli kimu kitambula bulungi buli kimu kitambulira ddala ng'ekirina okuba nga tekikola kitambula. Njagala kwebaza omukyala bamuyita Brenda. Brenda naawe nkwagala nnyo era kubanga ng'ogoberera weebale kubeera nga ate buli kimu obaako manye ebindaga nti olumu obaako kwe kubeera ng'olumu oŋŋamba kyetwayogedde ku channel here and there nentegeera nti mukyala ono abaako. Tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala byonna. Kakati leero nzize kwogera ku bintu ebimu nabiraba ku video gye nakola mu comments nasomamu n'entegeera y'abalokola abasinga
ekyali for the lack of a better word ekyali nafu nnyo. Munansonyiwa wembeera ng'ebigambo ebimu mbiteekawo olumu nga we biri mweno program, naye njagala nnyo okuteeka ekigambo kyenjagala okuteekawo nga we kiri bantegeere. Kansobe munantegeera bulungi, n'amazima gali we gati. Abalokole tukomye obusirusiru. Simanyi oba mba nvumye sidda munnaku nvumye amazima gaba mazima. Tulekera awo kye bayita obusirusiru. Ekizibu ky'ensoose okulaba ate nga sijja kunenya basumba n'abaweereza ba Katonda, olumu bwe butayogera ebigambo nga ebirina okwogerwa n'ogamba omuntu n'omwatulira. Bambi babakwata nga babebi, tebakunyiiza, era si banenya lwa nsonga kwe kuyitibwa kwabwe. Teri musumba atakola ekyo, ontegedde, mbanga babebi. Naye kati nze siri musumba, siri mutume, siri prophet, siri evangelist, siri musomesa. Mumpulidde? So temumpa kitiibwa kyonna. Nze ndi just muntu ayagala Katonda wange ali mu ggulu, atagezaako okutegeera something here and there. Kati njala kutandika, sidda munaku njagala onyambeko nsomereko Revelations. I think Revelations chapter 1 verse 1. Okubikkulirwa essuula emu olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Ntandikira awo paka ku lwokusatu. Yesebo Lugamba bwe luti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu, n'abuulirira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana olwokubiri eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Olwokusatu alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga balikola ki? Ekiseera kiri kumpi. Baasi nzira akasembye ako olwokusatu nduddemu akakagamba abalikwata. Alina omukisa oyo asoma. Alina omukisa oyo asoma. Bino Yesu okuyita mu malayika bye yali awa Yokaana, bw'osoma bino olina omukisa. Si gwe weka asoma, naye n'aba abawulira ebigambo by'obunnabbi buno, kubanga era n'abakwata ebiwandiikiddwa obwo. Kitegeeza omala owulira kwata, kubanga ekiseera kiri kumpi. Olikoma kakati abakwata bino byebiriwa. Njagala nnyo akagamba ako bino biriwa bye tulina okukwata bisoose waggulu, anti ebiri mu ki? Ebiri mu kigambo kino bye tulina okukwata ye Bayibuli. Yeki? Kyekigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda ye ki? Kyekigambo kya Katonda ye Bayibuli. Ye Bayibuli kye tusoma. Njagala nti okiddemu bulungi because bayinza okugamba onansonyiwa okutawaanya, naye njagala abakwata ebyawandiikibwa bino byebiriwa mu Bayibuli muno. Bayibuli kyeki? Kyekigambo kya Katonda, era bwe bubaka obwava mu ggulu. Kati ntandikidde awo. Bano ebennaanyiza munansonyiwa, amazima gali we gati. Simanyi balokole gye twajja magezi gava ku kigambo kya Katonda ne tutandika kukwata abeeyita abaweereza ba Katonda bye boogera nga tebiri mu ki? Mu kigambo kya Katonda. Simanyi ekyo, simanyi gye twakijja. Balina kye bagitera okwogera nti buli kimu tekyawandiikibwa, bakoogera nnyo. Kituufu, buli kimu tekyawandiikibwa lwa nsonga senga bawandiika buli kimu osanga Bayibuli ndowooza senga nnene enzibuweeti, naye byonna kino njala kigamba, byonna Katonda asobola okulaga ebipya,
Katonda asobola okulaga byatalaganga balala, Katonda asobola okukozesa. Kubanga era ne Bible nyine yetugamba senga sidda munako ofunira olunyiriro olwo. Wegambira nti ekyakye ey'oluvannyuma erisinga ey'olubereberye. Nkikkiriza. Naye nkubuulira ne baba bakulaze ebipya bye bakulaze tebisobola kubagana na byasookawo, kubanga Katonda talya bigambo bye. Waliwo na kino nkigambemu, tusoma endagaano enkadde n'empya. Omuweereza omulokole talina kugaana asoma ndagaano nkadde, kubanga tosobola tegeera bikusike ebiri eno mu ndagaano empya nga tosomye ebyali mu ndagaano ki enkadde eri nga balanga bino. Kakati tulina omugijjo ogusituse. Waliwo omukwano gwe yaŋŋamba Sami lekeraawo okwogera ku bantu abo bye baagala. Sigenda era siboogerako ng'abantu, njogera ku principles ze batandika okuteeka mu bantu ezitali mu Bible. Emabegako mu kulonda nga tukugendamu, omwana omu yaŋŋambye baatulagula, waliwo omusumba yalagula Sami wamuleetako awo mbu n'ayogera, teyayogera wano of course bye yayogera, ayina gye yalaga eyo ndowooza n'abyogera gye baamulabira. Naawe obunnabbi mbu mu kulonda kuno kwe tubaddemu mugenda kufaamu omuntu ow'amaanyi mu politics w'e Uganda, mbu Mukama wamulaga. Okulonda nga tekunnaba ne tukulonda tukumaze, sinalabayo omuntu yenna afa w'amaanyi mu politics w'e Uganda okuggyako mmwe nga mwamulabye. Kati ekibuzo ne kiba, Katonda waba ayogedde ekigambo kirina okutuukirira. Bwe kibadde kituukiridde ku ggwe eyayogera nti Katonda akulaze, ne Katonda ani mulimba? N'osanga abalokole nga badifendinga ekyo. Twali wano ng'omwaka gutandika, oba gutandika kubanga guggwako, nendaba ka video omuzaana yeekutte ka video busimanya Katonda munyiivu, bannaye Katonda yazze n'ankyalira ekiro, Katonda we yankyalidde bannaye mulaba amaaso gange, ng'amaaso mbusimanya ataddeko biina na biki mbu bivaamu amaaso, mbu ataddeko buno obuntu bateeka ba video vixen bwe bateeka ku maaso ne gafuuka ga red, mbu bannaye mulaba omusaayi. Oyo Katemba yenna waaki? Era n'osanga abalokole nga badifendinga ebyo. Sisuubira nti Katonda naye wa mulembe, busimanya kati tuli mu mulembe gwa .com, bukati byayogera mu mirembe giri tebikyakola makulu. Nedda. Katonda ekigambo kye kisigala kigambo kye, era kye yasuubiza kijja nga we yakisuubiza. Naye tukomye obugwagwa, tukomye obusiru, tukomye okwesiriwaza. Tubikomye. Gwe mbutuufu Mukama oli najja n'akugamba nti Katonda yaŋŋambye ogenda kufa, mpa ssente. Naawe n'owa ssente. Oli najja n'akugamba kati munnange kano akakomo w'okambala kalungi kaliko Mwoyo Mutukuvu, naawe n'osagusula ssente. Mbu bannange oli yalimye ennyaanya ze talina katale azireese. Mbu banne zino ennyaanya za mukisa, gw'alina bizinensi, gw'alina ki, gireete jangu suubula nange. Ennyaanya eno w'ozikwata n'oziteeka mu nnyaanya zo eza bizinensi, ogenda kufuna omukisa. Buli nnyaanya ya $10,000, naawe n'ogula. We twogerako nti twogera bubi, gw'oba ki?
oba musirusiru oba totegeera. Kambabuulire, abasajja bano kye babakubisa kiikino kambawa akakodiyo kaabwe era mukategeere. Bayina strategy bbiri. Ekisooka bajja ne boogera ebintu ne bikukanga n'otya. Najja nagamba nze nsiiba mu ggulu buli Katonda mulabe ennaku ezi mu wiiki. Wenjagalira wennyingirira eggulu. Najja n'ayogera bisitole ebimu ababirabe mu movie, abirabe mu firimu zino ezitiisa, ayina documentary bwalaba, ayina obutabo bwasomye, ayina biki. Najja n'ayogera ebintu nga tobiwulirangako n'otya n'ogamba Mukama ono we sigenda naye. Kye bakola kati fiya wemala okuyingiramu. Bayibuli egamba kikufiya sida munaku. Okutya. Ekitandika kiri mu Timoseewo. Egamba etya? Kigamba nti ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya, naye omwoyo ovumu n'amaanyi. Kankinoonya. Okutya kasita kukuyingira, oyo gw'otya asobola okukozesa kyonna ky'ayagala. So strategy yaabwe. Kati wajja olumu ng'alina olukuŋŋaana n'ajja katuuti ayogera ebintu nga mu butuufu mu bantu 100 abatudde awo akozesa bwongo. Akozesa bwongo. Kigamba ki? Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekyokubiri essuula 1:7 lugamba twogera kufa abalokole. Ate nze njogera n'abansi ndi kuggwa omulokole. Gwatali mulokole nga bino ng'oli wansi tambula ogenda onona kiwa. Kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Okitegedde? Twegendereza kye kisinga obukulu. Tetwegendereza. Okwegendereza twakuvaako. Omuntu ajja n'ayogera ebintu n'abakyamusa n'abakola ki ne mukuba engalo ne muleekaana. Temwegendereza. Okwegendereza kubaamu okwetegereza. Tupakuka. Nga sinnateekinga step eno gye ndagawa. Naye omusajja ebintu bino byayogedde biri ludda wa? Because ffe tuli mu firimu. Ate abana abazannya firimu basinga abasajja bano. Abazannya firimu for example ya Yesu basinga abasajja bano because abazannya firimu ya Yesu bagoberera ebiri mu Bible bye baateeka mu vision. Naye bano bagenda eyo ne bakola bu research bwabwe. Sesima ekitali kibyokola research. Era siina buzibu na muntu ajja mu kamera n'agamba mu kunoonyereza kwe nakoze. Obuzibu bwange mbulina ku kintu kimu. Kukeera kumakya n'otugamba Katonda yabindaze. Katonda yabindaze. Ate ng'okireyiminga nti era ne Mwoyo Mutukuvu akulaga ebintu era bimu ye yabikulaga. Kyokka Mwoyo Mutukuvu gw'otugamba ye yatuula ku bantu bali. Musa yali Musa yawandika ebitabo 5. Yali Musa ndagaano enkadde empya yawandika ebitabo 5. Naye Musa ye yawandika Genesis. Yeeyo yali Musa. Teyaliiwo. Ate yaliiwo. Okategedde? Musa teyaliiwo. Naye ye yawandika ki? Katonda yakka ku ye. Kitegeeza Musa. Webale. Kitegeeza Musa si ye yawandika ki? Oba ntegerekeka. Kabagezi bokka abatategeera bagende. Musa ng'omuntu teyaliiwo mu Genesis. Yali tanazaalibwa. Okategedde? Naye Musa ye yafuna amaanyi, yaweebwa amaanyi ago agaawandiika ebiki? Ebyaliwo. Kitegeeza Musa ng'omuntu si ye yawandiika ki? Genesis. Wabula omwoyo yali ku ye. Kati gojjota n'oŋŋamba nti omwoyo oyo kati nzikiriza kane ku bantu ku ssaawa ennaku zino. Omwoyo oyo asobola okwekuba mbu ate bye nayogera luli bikyamu. Kati lwaki we mba mugamba nti Mwoyo Mutukuvu yabalabikira era yabawa bino temubeera mu layini ne Bayibuli.
mbagambye oli ayinza okudda mu comments n'agamba naye Katonda alina abantu be balaga ebintu kituufu temugamba Samike yakiganye kituufu naye tasobola kubagana na byayogedde eggulo ayinza okulaga ebipya naye takubagana na byayogedde eggulo kati omusajja atuula ku kituuti najja n'agamba Mukama yebazibwe bannange Mukama Mwoyo Mutukuvu andaga wano waliwo omukyala amaka tegatambula bulungi general knowledge akimanyi mu bantu 100 abatudde awo temubulamu mukyala nga amaka tegatambula ki naddala abafi bane Mukama andaba andaze omwana mulenzi wamaze okusoma ne tolina mulimu general knowledge unemployment ejjudde gwe ne mukube engalo nanga omusajja alaba banange yandabye tukumya ebintu by'ekisiru tetugenda baba embejja paka utakumya bya kisiru we bakubba gwamanyi toddamu tukaabirira because ebintu tubyogedde tubimazeeyo abasinga babyogedde n'abansookawo babyogera ate bamala okubba n'otuleekaanira omusajja yanziba omusajja fiya gye bakuteekamu ne bakulaga nti bo batuukirivu nnyo kyolaba enjiri yaabwe yonna yakutiisatiisa yakutiisa banna nagenze mu Geyeena nalabye Obote bansonyiwe weba akozesa amanya naye sigakozesa nti nayogera asuula waawo amanya amanene nalabye gundi nalabye gundi mu Geyeena nalabye kati nawulira abayogera recently nti balaba ono omusajja ono omusumba bambi wa UCC nagenze mu Geyeena nalabye musumba Senfuma teyatuuka nagenze mu Geyeena nalabye gundi ani boogera amanya mangi Michael Jackson namulabye ali mu Geyeena gundi ono waliwo n'omusajja eyafiira mu nnyonyi ne mukyala we na bambi oba ye ne mukyala we n'abaana babiri oba omu oyo Gaayi mwerabidde waliwo yali abaka omupiira ow'omupiira yali oba azanya volleyball ba basketball n'oyo wa basketball yafa ne mukyala we bannange natuuseyo namulabye akakati namulabye omuyimbi gundi namulabye bannange bali mu Geyeena tebagambayo bali mu ggulu otugamba okyala mu ggulu lwaki olaba ba Geyeena bwoba ononyeyo ki okawulidde okyala mu ggulu lwaki olaba ba Geyeena lwaki temutuwaayo abatuuse banange Amini namulaye mu Geyeena Obote namulaye mu Geyeena gundi ono akafa agenda mu Geyeena kakati bano abambala red bonna ba Geyeena mutandika otulaga abayaabe eggulu oŋŋambe nti Sami omusajja oli yafudde nga ffenna tetubadde tumukola ki tumumanyi otugambe ye yatuuka ali mu ggulu ekirala Bayibuli etugamba abantu bonna bali mu kufa kati bannasalibwa musango ekiri tegeya Geyeena nkalu Geyeena awula kisebo singa nfa kati omwoyo gwange oba nkoze birungi oba nkoze bibi sigenda mu ggulu sigenda mu Geyeena omubiri guno baguziika mu kufa kuno okusooka ate omwoyo gwange ne gubeera mu kifo olwo kye bayite ekifo ekyekizikiza weebale oba ekyekitangaala yo bibiriko Yesu amala nkomerera emala kutuuka ne Sitaani n'akwatibwa n'asibwa mu kkomera lye Yesu nadda atwale nga Matayo 24 atwale abafu basooka ozuukiza abaafiira mu ye
kati abaalisanga nga balamu naye nga bamukkiriza baalokoka abo babiga nti atusitule musinkane mubire webale tugende kakati omuntu aga nti geyeena ekyoka okunyonyola geyeena kubanga eri eyakatonda gye yakolera sitaani eriki tennatuuka kola it is empty kakati erize enkomerero bano balaba geyeena ki kati balaba geyeena ndala kakati lwaki mwagala tugobere kyona obutasoma bayibuli obeera nga totegeera toyina magezi emyoyo giri mu kizikiza just nga toyina magezi ga kintu bagenda kukubuzaabuza geyeena ki mwe gye mulaba mbu bannanga ali eri mu geyeena omuliro gumutta bamanyi n'okugattako bambi akaaba namulabye ng'alaajana abamu bagamba n'okugamba nti mukama abatuma mu geyeena ne babuulira abali mu geyeena enjiri ne bakyuka kati geyeena ki mulaba biki mulaba biki era omulokole n'okkiriza ebyo olw'okuba olyazze ne kisitoola ayogera ebintu ebipya ayogera ebintu ebitawulirwangako mbu ye abeere wanjawulo ku baweereza ba Katonda abalala ababaddewo buli omu kambabuulire lwaki enjiri y'abo abasajja etambulira ku fiya mbabuulira amazima tewaliiwo muweereza wa Katonda aliwo before them gwe baakinoleginga nti ono omusajja wa Katonda ekyo mukimanyi bannaaye nkiddemu tewaliiwo muntu wa muweereza wa Katonda gwe bagamba nti ono ye mutuufu musajja wa Katonda balaba batali ba Katonda balaba baabula balaba batandika bulungi nga baava ku mulamwa balaba so ensonga eyo sagala girwako kuba nyinza ate badde njala gyogerako katono olina ekyawandiika kyotuwaawo kyonna mbadde ku nsonga eno kuba njala givaako sagala girwako nnyo aniwe tuba tugivuddeko tugiveeko kale kati kyengezaako bagamba bannange ebintu bye muwogera mubeere nga musobola obibaakinga up n'ekigambo kya Katonda bwetusobola kunga nti Mwoyo Mutukuvu emyaka emeka emabega yayogera waati nti kati yakyusizzaamu ayogera waati ekirala balekerawo bakangakanga nakolako lumu message nembagamba muyige okwestioninga yo pastors in a good way waba ina kyayogedde nga lukyereze mugende naye musumba wano nga tetutegeddeewo kino kivuddewa mulekerawo okubeera nga n'ekigambo ndiga baakyonoona kyali kirungi endiga naye kati baakyonoona endiga gy'olagira dda wano neddaawo tebuuza tudde eno tobuuza kati mwagala kufuuka ndiga aba nkyogedde na bulungi simanyi temubeera tubeere endiga eba ez'amagezi simanyi yakyogera endiga kintu kirungi era ne mu Bible batuyita kabonero akagonda weebala akabonero akagonda naye oba teffe tugonze nnyo okusinga okugondera eyatusaba omugondera ne tugondera bano simanyi onyeza kyogera tulina okugonda tetutegeera weebale leka tugonde mu kigambo kya Katonda si bano abasajja bye batugamba oba abakyala bye batugamba tubirekeraawo tewali kikujja ku mulimu gwo nti musajja wa Katonda yafunye okwolesebwa nti omulimu ogwo mubivaayo gwe Katonda omusabye n'agamba ki tewali kikulesaawo bufumbo bwo
Olw'okuba musajja wa Katonda yasabye n'agamba eyo gy'oli wakyamu. Gwe Katonda w'omusabye agambye ki? Because ogwo omulembe ogwambuka bona yatuukayo nawulira baagendangayo buki mwaka gumu omulundi gumu mwaka kabona yagendangayo once ya kakati olwo nno mu biseera bino nga tannagenda yalinga akuŋŋaanya bizibu ne balonda oluwalo olwe oba ddutiye n'alyoka akola ki agenda n'atwalayo ebizibu bya Isirayiri basojiibwe kati baamusibangako omuguwa era nga kuba eri waliyo presence y'amaanyi nga Katonda akyali eyo nga baba bagunyeenya bwasambamu bw'ati nga mukyali mulamu kuba baafiirangayo nabo singa bagendanga boonoonese bweyonooneseza kati omugwa gwa kunyeenya kati nga banyeenya kyekyali ku Zaakaliya taata wa Yokaana yalwayo nnyo ne banyeeyaga omusajja yafudde kumbe anyeenyamu naye ng'akyali kuki webale kukuwulira malayika awo twavaawo kati Yesu bw'ajja mu buli bwo ku musalaba ekyo ekintu akiyuza gw'okimanya abo abantu beefudde nti kati be bakabona ku ssaawa zino beefudde be bakabona nti kati waliwo ekigundi akaluumu ekijinji ekyo ekikateni ekiki kye baazimba mbusimanya lwaki nkigamba bakikoze batyo batadde abantu mu mbeera nti abantu balina kugamba bo ne batuusa obubaka wa Katonda era ne bakomyawo agambye kino mulekerawo ebintu ebyekisiru mulekerawo obutategeera waliwo ekintu omulokole kyakola n'obulwa n'engeri gy'okyogera nokane kakati bakyaliibanga olwo nkutya n'okugamba ndi mulokole olw'omuntu kintu kye yakoze because nga tekikola sense kale ekyo kansubire mukitegedde because ffe tetugenda kubeera nga eva tuli mu kubasomesa tuli ku ekyo tuli oba totegeera saba Katonda akuwa amagezi soma Bayibolo yo bakanga kange omanyize kati ngenda kubuuza ekibuuzo Musumba oli omusumba omuntu ajja n'agamba Katonda tayagala family planning ne tukkiriza muzaale mwali tuzaale twali command webale n'omubuuza Musumba oyina abaana bameka ng'ayina basatu ng'ayina bameka ku babiri basatu ku babiri twagala otugamba okikola otya tagendayo nnyo tagendayo nnyo kubanga labayo Musumba nina kwera nekyogerako naye eggulo ate bankwate bulungi sigamba nti Mukama awagira kubanga I believe kiri kiba kutta kuli kutta siwe kiri kutta kwennyini kusaanyaawo naye okusinga okutugamba obugambi kibi mukikomye biki wani tugambye solution tukole tuti kubanga gomaze ne mukyala we emyaka 10 muyina abaana bameka babiri kyogaba mwegatte emirundi ebiri mu myaka 10 sisobola oba bantegeera
ndi mukulaga enjiri ey'okutiisa gye babuulira. Katonda Adamu ng'amaze okukola ebizibu bye byatukola ne Eve okwonoona. Katonda yagamba omusajja anaalyanga ku ki? Mu ntuuyo ze. Omukyala wakola ki? Ayite mu bulumi. Mu bulumi mwana azaali. Naye kati nze kanzire ku ky'omusajja wali. Kitegeeza my responsibility as a man ku taking care of my family. Kitegeeza when failing oku taking care of my family nenja abandoninga obanga biganye okimanyi indirectly tebakyogerawo naye gubanga omusango mu ggulu. Pennyini. Because it is Bible egamba eno mu ngero nti omusajja ow'amagezi alekereza dderi lye ebyobusika. Weebale. It is written. Kitegeeza gwe naawe ndaba oba tolina bya busika byolekedde bantu bo ng'ate wabateeka mu nsi. Awo. Musango. Kati gwe oli mutugamba tuzaale? Twale. Tuzaale twale kiri mu Bible yatugamba Katonda. Naye gwe oli mutugamba tetwepulaningira. Naye ne Bible etugamba tubeere b'amagezi ng'obuki? Obwana bw'omusota. Bwemala okugamba nti zaala oyale. Naye kuweekera nti beera mugezigezi kw'obwana bw'emusota. Naye okuleka awo. Kati goyagala nzaalo abaana 3 mbere nabo. Kiri kinkwate. Ekyangero. Ekyengero. Omusajja omugezigezi. Naye bakikomyawo. Muyigo tuwa solution nti mukole muti. Simanyi baba nantegera sidda munaku. Bayinza okunkwata obubi nti omusajja tuli mu kigambo kya ayogerera mu mubiri. Ani we batandika. Mubiri. Oba ntegereka mutunnyonnyole tukole tutya. Kikyengezaako okujjayo nti Bible eri very straight ku bintu ebimu. Naye bano babikwata ne babikola bati ne bongeramu ebyabwe ne batiisa ne bakuzimbira ekifaananyi eky'omusajja wa Katonda, mukyala wa Katonda w'alina okufaanana. Nobagamba ekyo ekifaananyi mukijjeewa. Mukijjeewa. Waliwo na kino ku ekyo. Pawulo yali annyonnyola omuweereza bw'aba. Ye yagamba nti alina kuba wa mukyala omu ataliiko kunenyezebwa, ng'agamba nti yeegomba okuweereza, yeegomba omulimu mulungi, naye abe bw'ati naki tiyakona ku nviiri, yakona ku ki. Wabula waliwo bye tukola nti kino kinswaza kanneefeeko. Listen. Anti kati waliwo abatategeera bajja okunkwata obukyamu kankyogereko abamu. Nage kuno munsonyiwemu ebigambo mbyogedde nga yennyina obyogera nga sibiseeko naye waliwo abatategeera. Kyengezaako kugamba nti Bible tewagira kibi. Ontegedde era tewaba yaddeyo na mbuki. Naye kyengezaako kugamba nti Bible eri very straight. Kankuwe ku kyennyambala. Bible etugamba tubeerenga decent. Twongere tuyambalenga modestly. Okategedde? Kitegeeza ki? Okubeera decent, buli omu alina oba decent. Bw'oyambala obubi teri agenda kukuwagira kwambala bubi. Ate kankubuulire omuntu ayambadde obubi buli omu amulaba. Okitegeera? Bible eri very straightforward. Obwenzi bubi. Naye bano bakomplicatinga ebintu. Anti bayiga kiri balina verses ze bafuna omwo. Katonda teyatusuubizaako ssanyu. Tuli mu lutalo. I agree. Naye ebintu ebimu we mbabuuza biri ludda wa mu kigambo kya Katonda ekyo? Temuyina ansa.
ekibuzo ne kiba nti we mbabuuza ebintu bye mwogera ebyo engeri ginnyina ofaananamu senga mbikola olwo mba nfunye tiketi okutuuka mu ggulu. Anyway, ekyo kankiveeko sijja kukyesibako nnyo naye mbadde ngezaako balaga nti twetegeerere nga tusoma Bayibuli kikyetugamba. Omusajja wano aba alina kyagambye genda obuze Mukama. Sibagoba ku basajja bakatonda bammwe. Buli omu alina omuntu we naye si ye Katonda. Oyo omuntu wo si Katonda. Ensobi gye tukola kwe kubakwata ne tubateeka mu bifo ebyo. Olumu ne tubakozesa ensobi basajja bato, olumu nabo fa bakozesa ensobi mu kubawaana n'obbasuuta n'obbakola. Omuntu gwe tulina okuwaana n'okusuuta ali omuntu omu ye Katonda. So kangende ku kyenalabye mu comments ku video gye twakola luli. Video nagikola ne Pastor Serwadda. Video yali ayogera ku engeri abaweereza ba Katonda abakolera ku mutimbagano oba bakozesa media kye bafunamu ebizibu n'abantu abamu be boogeddeko. Talina kibi kye yayogera ge mazima. Naye tulina obuzibu era nja buddamu nti abalokole abasinga tebaagala kuwulira kutegeera. Abasinga abalaba ku social media baagala kuwulira commentinga. Oba ategedde watategedde yayagala commentinga. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nja kukiddamu tukolerera ggulu naye tuli mu nsi. Gwe kyoba tokitegeera ate mukitegeera. Kyova olaba by'oyagala ennyo. For example, sidda munnaku ajja ayogere mu kamera mbu nga teyeetiiriridde. Gwe ate tosobola kujja byogera wadde obimanyi. Why? You're fearing the implications. Nimbye. Tolimbi. Gwe by'oyagala Sammy ajje ayogere about omusajja wa Katonda oli, about omusajja oli, omukyala oli. Igwe wadde obimanyi Sammy wakuyita n'agamba jangu obyogere. Tokola ki? Tojja lwaki? Because you know the implications.
kambabuulire omubiri guno kyedimuli mu kuvunaana musimanya musajja wa Katonda teyandisibye muntu teyandikoze eki olumu omubiri guno guwangula ate gusiiba gutuwangula. Ekyenjawulo kiri nti bwe gukuwangula okola otya? Kyokka ate bwe gukuwangula tekitegeeza nti olwo gw'ovudde mu bulokole. Nali njogera ne wano ne sidda munaku tugira example eri very clear. Ekisooka wenkuwa kaadi ojje ku mukolo gwe nategese omulungi, kaadi gitwale nti kwe kukkiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokosa. Kaadi ogifunye ey'obulokole ey'eggulu. Kaakati waliwo okutambula okuva ewuwo otuuke ku mukolo guno gwe nakuyiseeko. Eno kitwale bwe bulokozi, lwe lugendo olwo lwe tutambula. Omukolo wadde ogwetaaga otya senga obula olina kukwata Hoima Road ne kaadi yo mu nsawo n'obudde obukutte oli ku Jinja Road, togenda kutuuka ku mukolo era kaadi yo olumu eba tekuyamba. Naye tekikugisaako nti kaadi togirina era mbu tewayitiddwa. Kati kikyengezaako okujjayo nti ebikolwa byaffe tebitugisaako bulokole. Tuba obulokole tubulina naye olumu tubula omubiri olwo nga gutuwambyemu. Naye tekitegeeza wadde nkutte Jinja Road senga nkuba akasimu ne baŋŋamba Hoima Road, senga nkyusa emmotoka ne ŋŋenda ku luguudo lwa Hoima Road kiriza nzizeeyo kuki? So tuli mu lugendo olumu tubula ne tudda, omubiri gutuwangula kubanga ne Yesu Kristo yennyini gwe tukkiririzaamu yennyini eyatugamba nti ye kkubo lyokka gye tulina okuyitamu okutuuka eri kitaawe. Teri shortcut ndala. Naye kennyini omubiri we yali ku nsi gwamuwangula. Mpa ekyawandiikibwa ekyo. Waliwo ekyawandiikibwa biringa bisatu. Kale mu kyawandiikibwa kimuba mu ssuula ezo ez'enjawulo. Ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo essuula eya 27 olunyiriri Matayo essuula eya 26 katusooka awo lunya olwa 3 mu 8 paka 39. Wano tulaba nga Yesu asooka kwennyonnyolako yali agenze okusaba nga ye ategedde ebiro bikoze eki bituuse, akutte abamu ku bayigirizwa be yayagalanga ennyo. Okuli Peetero, Matayo, Yokaana yasooka okulonda ogusooka. Yagendanga nabo nnyo mu kifo ekyo. So ne mu biseera nga bamaze n'ekyeggulo last supper, Yuda adduse Setaani amulinnye aleeta abakwata. Yesu ye yalinnya kusaba. Lwaki alinnya okusaba? Kubanga yayagala amaanyi asobole okukiwangula. Naye bw'atuukayo ekintu kyabuli yabula nga kizitoye nnyo. N'agamba ki? Wenjagala. N'ayogera ebigambo bino. Awo n'agamba nti omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi. Olwa 38 zigenda kunzita. Mubeere wano mutunule nange. Mutunule nange. Mwoyo n'ennaku ki? Kati olwo tetusomye luli kati oludde olwa 38 kati 39 lugamba n'atambulako katono n'avunnama n'asaba. N'agamba nti ayi kitange
ekikompe kino nga kikoze ki kinveeko oba kiyinzika naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe oyagala. Awo kyali ki? Yali mu mwoyo? Omubiri gwali tegugize? gutidde obulumi. Imagination afumintirizo kinaaba. Kati mpa eri bwe yagambira ondekeredde. Eyo Matayo essula ya 27. So Matayo is Matthew. Ye Matthew. Essula ya 27. Matthew 27. Kanja kusomako ennyiriri empanvuko okusinga wali. Mpa. Nebe kati njagala kulaga era banna ekirungi okulaga nti ne bwe yali ali mu kutambula mu lugendo kisalaba kyali kizitowa ne bafuna ayambako yakisuulawo n'akisuula ekijja kijje ate olunyiriri luno Matayo 27 kuva ku 3 ne bamuwandulira amalusu ekyo kibonerezo ne batoola omumuli ne batoola olumuli luli ne bamukuba mu mutwe olwasatu. Awo bwe baamala okumuduulira ne bamwambulako engoye ne bamwambaza ebyambalo bye ne bamutwala okumukomerera olwasatu. Ne bwe baali bafuluma ne basisinkana omuntu omukuleene erinnya lye Simyoni ne bamuwaliriza oyo yeetikka omusaalaba gwe gwa Yesu. Olwasatu. Bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Gologoosa amakulu gaakyo nti kya kiwanga. Olwasatu ne bamuwa omwenge okunywa ogutaabuddwamu omususa naye bwe yalegako n'atayagala kunywa. Olwasatu. Bwe baamala okumukomerera ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Olwasatu ne batuula abo ne bamutunuulira. 37 ne bassa waggulu ku mutwe gwe omusango gwe oguwandiikiddwa nti ono ye Yesu kabaka w'Abayudaaya. 38 Awo abanyazi babiri ne bakomererwa naye, omu ku mukono ogwa ddyo omulala ku mukono ogwa kkono. N'abaali bayita ne bamuvuma nga banyeenya emitwe gyabwe olwana nga bagamba nti gwe amenya yeekaalu agizimbira ennaku 3 weerokole oba ng'oli mwana wa Katonda va ku musaalaba okke. Olwana mu olumu bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne baduula bwe batyo nga bagamba nti olwana mu 2 yalokolanga balala tayinza kwerokola yekka, ye kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba naffe tunaamukkiriza. Olunyiriri olwana mu 3 yeesiga Katonda amulokole kaakano oba amwagala kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Olwana mu 4 abanyazi abaakomererwa naye era nabo ne bamuvuma bwe batyo. Olwana mu 5 naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Olwana mu 6 obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti Eri, Eri, lama sabakusaani. Amakulu gaakyo nti Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Ekyo ki? Ogwo mubiri. Okategedde? Ogwo muki? Era bulumi n'okuduulirwa. Ebigambo ebyakola ki? Ebyava mu bantu byamutukako wadde ali waggulu wali bye yawulira n'alumwa n'agamba nali sikisuubira. Kakati bannalooyo ne basserooyo baakuno ku Unique Media abasimu olaba Yesu yawulira ebigambo n'okuduulirwa boogera omubiri ne gukola ki? ne guyongoberera. Baagala iffe abantu abatali ba Yesu ffe tubeere ba mwoyo nnyo, era mbu ffe tuli ba mwoyo nnyo, omubiri tegulina tuwangulamu wadde batuvuma wadde batujerega
ne bakujerega emirundi emeka, ne bakuwemula emirundi emeka, ne bakusoomoza emirundi emeka. Ffenna kye twagala omubiri guleme tuwangula. Naye nkulaze, tukulaze mu Bible tusomye nti ne gwe tukkiriza yatendewalirwanga. Nti omusajja Yesu yali mu paati bbiri. Yayina omwoyo, yali Katonda, yali mubiri muntu. Ate nga muntu. Naye gukulaga omuntu. Omubiri guno olumu gwakola ki? Kati gwe tosuubira nti ogenda kujja otyoboole, ovume, olengezze. Olw'okuba oli musajja wa Katonda ye tajja kuwaabira. Ajja kuwaabira. Era Bible ina weegamba, musabe n'ekyabaluumi, timugonderenga abafuga. Lwaki egamba bwetyo? Kubanga ne bwe tuba tulokose tukyali mu nsi abatufuga balina ebitala. Tubagondere. Weebale. Tuli ku nsi. Nemwe muddeyo ne mwesiba mu ekyo. Ana omusajja wa Katonda bangi be bavumye ne batagira. Maybe Mukama ye akyabayambye. Omubiri tegukola ki? Bo baaguwangula. Ne munnange ffe abasinga ffenna tukyali mu lutalo. Mpozi mwe bannaloyo ne basoloyo nga mwatuuka. Ne teri muntu akyali mu mwoyo wano gw'ogenda kulumba, gw'ogenda kubeerako nnyo aleme kuteekinga action. So tuleme butayagala kwogera ku nsonga ntuufu tuba bakutereeza kanisa. Tuleme kwefuula nti ffe tuli ba mwoyo nnyo. Tuleme kwefuula nti ffe twategeera nnyo Bible. Kambabuulire ebyo byonna bye mwogera obyogera oli bweru. Siiba mpa nnyo ekizampo nti Godoni wange tatuyamba ng'ali mu kkomera. Because emirimu gye yakolanga egy'okubuulira enjiri kati gyayimirira. Immwe mwagala nnyo be basiba, mwe mulowooza okusiba omuntu, okubeera ng'omuntu bamukutte, kati oyo yayimiridde ku mazima ga Katonda. Nedda. Kati ebintu ebimuleka tubikole nga tukitegeera nti biina consequences. Gwe biyinza okuba omuntu byayogera, sami byajjano n'ayogera ku media, oba ayogedde kwani oba agize kwani, bikolera kuba bikunyumira. Naye sami we bamukwata, ekyamanyi ky'ogenda okukola mwabeefuula nti mwagala nnyo abantu bano, kyekyokuteeka mu comments Mukama akuyambe. Kati nyiza okubuuza bameka abaagenda ne balaba ku Jamiru e Luzira? Mbuuza gwandaba. Bameka mwabali eyo abaleekaana we twogera ku nsonga zino? Bameka? Ekyokubiri, bameka abaali bagenza okulaba Godoni agenda mu mwaka ndooza yaguwezezza? Bameka abaagendayo mulaba? Kale oyinza okuba gwe oli mu nsi za wabweru, oba oli bize tosobola kugenda gy'olaga. Wali oweerezaayo wadde n'ekikumi ekiyamba famire ya mukyala Godoni? Okimanyi Godoni yayina abaana? Abano wengamba yayina. Okimanyi Godoni ayina abaana? Igwe owaddeyo mmeka? Oba walikinze kwani? Nga mugana nge Jamira ali mu kkomera. Mumuneekanyimirireko nammwe. Naye gwe asinga oleekaana. Ebizibu bwe bijja nga mudduka. Katonda ajja muyamba. Yeesige Katonda, twesiga Katonda. Katonda ayita mu mmwe. Nkubuuzizza, wali owaddeyo wadde omutwalo gwo gwandaba ku bantu be basibye? Kubanga mwali mubawaga. Mukwano gwe Godoni, ogenda mu comment section eza videos yakolanga. Totya, Mukama ayimiridde naawe, oli musajja w'amaanyi. Lererere, musajja wange ali mu kkomera. Agenda mu mwaka.
mwali umanyi n'omukubirako mu abamu abali ebweru mumwebaza emirimu gy'akola. Kyembuuza muyimiridde naye ng'ali mu kkomera. Kati omusajja wajja nannyonnyola n'abagamba bannange tusabe kubanga omusajja fayiro gye baamuteekako nzibu. Simanya ministers order wa ministers list nzibu. Kati ne muvuma nti omusajja ayogeza mubiri. Kati okumukwata kwe baamukwata si kwa mubiri. Mukomera aliyo mu mwoyo. Sitegera lwaki abamaloko ero mutetutegeera butegeezi. Because nalabye nga bavuma balumba omusajja mu comment section. Butannasumululwa. Kati naye yeetaaga ssaala. Biki n'omubuuza ayogedde ki awo mu vidiyo eyo? Ayogedde ki ekiraza obusibwe bwe? Ayogedde facts. Nze ntera obbafuna abankubira amasimu nga wayogedde ku kintu ne kakati ekyo wakoze nze ndaba si kirungi tekituyamba ekintu oyogeranga amannya ogateekawo n'otaasa abantu bangi kati kampani eyo watulese munzikiza ojogeranga wemmala ojogera gwe n'osanyuka nti okitegedde nze n'embaaki. Oba mulowooza Mukama asanyuka nnyo nga basiba abantu? Okimanyi waliwo Mukama mulowooza asanyuka nnyo? So olwo ebintu bye twesuulamu nga tubyesuddemu nga ffe abantu ne tunenya abalabe. Olumu tebaba abalabe baffe, olumu ffe. Ate njagala okkirize nti musajja wa Katonda asobola okusiba, musajja wa Katonda asobola okubba, musajja wa Katonda asobola okutta, musajja wa Katonda asobola okukola ekikyamu kyonna. Because musajja wa Katonda oyo si Katonda, akyali mu muki? Kati mulekerawo ebyokwewuunya ate n'omuntu kati nga for example yasibye tekikuditamininga nti kati gwe ogenze mu geyeena. Tumanyi ki? Ayinza okuba kati for example ku mukwano gwange eyamukutte Yesu omubiri gwagize n'akwatibwa naye yakkiriza omuta. Kuba saagala mugambe ki? Yakkiriza. Bagendera kuyompa naye yakkiriza. I am sure. Lwaki nkugamba nti yakkiriza? Njagala okkiriza ogaane. Kino nkikubuulira. Njagala okkiriza ogaane byonna mujja byogera, byonna mujja kukola biki, naye kkiriza gaana. Mu nsi gye tulimu eno ey'omubiri waliwo abasajja abalina omuyinza. Weebali nga wagamba sidda mu nnaku bakuteekeyo amaleyo emyezi weegiti ne we mwetala mu kkooti. Weebiri. Kati kye mugamba senga yabadde amwagalayo nnyo nti abeereyo yandivuddeyo. Kati ekyo lwaki tukimwebaza nti munnaye Mukama yatuyambye yakkakkanye. Yenna yabadde amukutte yakoze eki? Mukama yatuyambye nakkakkana ne bamuta on bail. Oba bail, but I think it is bail. So, era nzirayo, our packaging must be checked. Because kankubuulire ojja byogere kino gundi Mutundwe wabi, Fanero wabi, Kubbiri Kakande wabi, Pasakayanja wabi, Kiganda wabi,
Bujingo wabi, watoto wabi, UCC wabi. Abantu ne bakendeera. Abantu ne bakendeera. Titukedde ku makya byonna n'ebifo bye mwogera ebyo nga we mbyogedde n'ebisingawo nti kyaki yabadde nkalu. Twakedde ku Sande nga omusulumani ajja nga temuli baki. Kitegeeza enkola za Katonda teri azimanyi. Katonda akola nga waayagadde. Tulaba omusajja wano omulala gwe bayita Samusoni. Omubiri gwe gwawangula koka akapiriyodi kubanga omubiri yali musajja wa Katonda yazaalibwa nga Mukama amugambye nti ono aliba mukulu. Abo be tusomako mu Bayibuli omubiri gwabawangula nnyo. Ate tugamba gwamukuba ekigo naye ebiseera byatuuka enviiri ze ne ziddamu okumera. Agenda owulira zikomyewo amaanyi ne gaddamu nti omubiri guno ne bagugize n'anyeenya egundi kasita oyimukawo. Omubiri kasita gugize kasita oyimukawo. So the issue is not about kugwa. The issue is kuyimuka nonoonye ekkubo erikutuusa ku mbaga y'obugole. Mbuzi fena tukolerera mbaga y'obugole. Kugwa n'otegeera nti kati ekkubo mbadde ndivuddemu kanzire wano. Wow. Nabadde nkutte wakyamu kati nawese wakyamu katudde ku mulamwa ntambulire mu kkubo ettuufu. Naffe Mukama baawa message bannaaye. Leka tutegeere engeri y'okuyisaamu message. Nze Sami baba kumpaddeko message. Amazima gali nti message engeri gy'ogimpaamu kimatalinga. Tera nnyo okuwa example ya Dawudi oyo. Gwe bagambye gwe baatuma teyalina maanyi gajja gamugamba nti Sebo weebase ne mukyala wa gundi Katonda agambye ojja teyalina maanyi ago. Oyo yali nabbi Nasanayiri. Nasanayiri Katonda yamugamba Dawudi akoze ekikyamu. Genda omugambe naye bwe yajja kuba yamanya mukulu. Yamanya nti oli alina ebitala. Alina ebitala. Kakati ono ye just muweereza wa Katonda. Webale. Ensobola okuttibwa. Ottibwa. Naye yamuyita wala. Tera nnyo kiwa. Funa engeri gy'owaamu message ne mutoowo. Engeri gy'owaamu message ne mukazi wo. Si gy'owaamu message ne kiyamaani w'ekyalo si woogimuwa. Tulaba wano abasajja message ezassa abasajja mu Samweri ekisooka essula eno eya 3 ne Samweri ekyokubiri essula esooka omusajja yaleetera Dawudi amawulire nti nze nzise Sawulo. Awo mbadde nzijjawo because tuyina abantu bangi sidda mu nnaku abatuula mu mboozi. Ulira kakyogere nti tuyina abantu bangi abatuula mu bikolwa by'abalala ne babyetuuma kyokka ate ne bawulira bubi we bafeesinga consequences. We batemerwako emitwe bawulira bubi. Kankubuulire era we mbadde nja kuba n'abawa message. Katonda aba takuwadde message togituwa. Message oba wagiwulidde nga waliwo agyogera jangu ogambe tolina kyovaako. Bane nawulidde omusajja waati wa Katonda ng'ayogera waati ne waati. Tokyetuuma otherwise bagenda kutema, bagenda kutta. Katoli yasanga Sawulo Sawulo nga mufu. Teyamusanga mufu. Yamusanga afudde. Yali ayitawo. Alina ku bibye.
alina gy'alaga kabaka n'amulaba ontegedde we yamulaba n'amutegeera nti ono Sawulo ate mukama wange takwatagana naye beesojja amwagala muki mufu ye mundowooza ye kati kangende nkyetuuma mpa obukulu kinze mukuttidde musse abadde akutawaanya olaba wayingira mu kintu ekitali kike si yasse omusajja yerabira nti ono yalondebwa atya tamanyi bamusse na batya naye akoze eki ayagala kyetuuma olwaki olw'omululu feemu manyike bampanike bitiibwa byengoba ndi ambitious mbasinge so tulina abasumba wano babasajja ba Katonda nga bali over ambitious baagala kusinga ayagala kubeera nga gundi oyo waatudde nange njagala kutuulawo engeri sidda munaku gy'ayambadde gye njagala bitiibwa kumanyika somera awo Samweri ekisooka essula ya 3 omanyi nze njagala nnyo okusoma soma kali kokka of course so abantu bategeere olusooka awo Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri abasajja ba Isirayiri ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti ne bagwa nga battiddwa ku lusozi Girubowa. Olwokubiri Abafirisuuti ne bacoccoka Sawulo ne batabani be. Abafirisuuti ne batta Yonasaani ne Abinadabu ne Malukisuwa abaali batabani ba Sawulo. Batabani ba Sawulo. Olwokusatu olutalo ne lumuba bubi Sawulo. Abalasi ne bamutuukako neeraliikirira nnyo olw'abalasi. Katuule olwokuna olaba omusajja ow'amagezi yali wano tekabaka tebamukwatako. Olwokuna awo Sawulo n'agamba oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye nti sowola ekitala kyo onfumitire ddala nakyo abatali bakomole abo baleme okujja banfumite n'agaana ne banswaza. ye yagaana naye yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'agaana kubanga yatya nnyo Sawulo kyeyava addira ekitala kye n'akigwako ye mwennyini. Neyongereyo awo eyatwalanga ebyokulwanyisa bwe yalaba nga Sawulo afudde era naye n'agwa ku kitala kye n'afiira wamu naye omutima pasoni wamu ne kabaka we n'afiira wamu naye ate ono ayita ajja awo Sawulo n'afa bw'atyo yali alina gy'alaga mu bibye ne batabani be bonsatule we yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'abasajja be bonna olunaku olwo wamu baafiira awo. Olw'omusanvu abasajja ba Isirayiri abaali emitala w'ekiwonvu n'abo abaali emitala wa Yorodaani bwe baalaba abasajja ba Isirayiri nga badduse ne Sawulo ne batabani be nga bafudde awo ne baleka ebibuga ne badduka Abafirisuuti ne bajja ne babibeeramu. Olw'omunaana awo olwatuuka enkya Abafirisuuti bwe bajja okunyaga abafu ne basanga Sawulo ne mutabani we ne batabani be bonsatule nga bagudde ku lusozi Girubowa. Olw'omwenda ne bamusalako omutwe Sawulo bagumugyako nga yafudde dda nabo si be baamutta tebamanyi naye yafudde atya. Ne bamuggyako ebyokulwanyisa bye ne batuuma mu nsi Abafirisuuti enjuyi zonna okubuulira ebigambo ebyo mu masabo omwali ebifaananyi byabwe ne mu bantu. Olw'ekkumi ne bateeka ebyokulwanyisa bye mu nnyumba ya Basutaloosi ne basiba omulambo gwe mu bbugwe ow'e Besusani. Olw'ekkumi awo ab'e Besusadiya bwe baamuwulirako ekyo Abafirisuuti kye baakola Sawulo awo abazira bonna ne bagolokoka
ne batambula ne batambula ne bakeesa obudde ne bajja omulambo gwa Sawulo n'emirambo gy'abatabani be ku bbugwe w'e Besusani ne bajja e Yebesi ne bagyokera eyo 3:13 ne baddira amagumba ne bagaziika wansi w'omumyuliro e Yebesi ne babisiba ne basiiba ennaku 7 kati Samwiri ekisooka ekyokubiri essuula esooka kati wewali oyo omusajja awo olwatuuka Sawulo ng'amaze okufa Dawudi ng'akomyewo ng'amaze okutta Abamaleki nga Dawudi ng'amaze ennaku 2 ezikulaagi olwokubiri olwatuuka ku lunaku olwokusatu laba omusajja n'ava mu lusiisira eri Sawulo ng'ayuzizza ebyambalo bye yayuza ebyambalo bye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe awo olwatuuka bwe yajja eri Dawudi n'avunnama ne yeeyanza ayuzizza ki ebyambalo bye yeesize n'ettaka amanipulating alage lubadde lutalo olwokusatu Dawudi n'amugamba nti ovaawa n'amugamba nti mponye mu lusiisira lwa Isirayiri olwokuna Dawudi n'amugamba nti byali bitya olaba abasajja ab'amagezi byali bitya nkwegayiridde mbuulira n'addamu nti abantu badduse mu lutalo era n'abantu bangi bagudde bafudde ne Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde nabo olwokutaano Dawudi n'agamba omulenzi eyabubuulira nti omanyira ku ki nga Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde awo kubanga Yonasaani ali mukwano gwa Dawudi olw'omukaaga omulenzi yamubuulira n'ayogera nti bwe nali ndi awo aluse ekiboozi ng'abasinga bwe nali ndi awo ku lusozi Girubowa laba Sawulo ne yeesigama ku ffumu lye awo laba amagaali n'abeebagala embalaasi ne bamucoccoka awo alimba ki atali mu kulimba limba awo alimu azimba lugero olw'omusanvu awo bwe yakebuka Sawulo bwe yakebuka n'andaba n'ampita neezamu nti nze nzuuno olw'omunaana n'aŋŋamba nti gwani ne muddamu nti nze ndi mwamaleki olw'omwenda n'aŋŋamba nti nkwegayiridde yimirira ku mabbali gange onzite kubanga obubalagaze bunkutte kubanga obulamu bwange bukyali bulamu mu nze bwakyewulira obulamu olw'ekkumi awo ne nnyimirira ku mabbali ge ne mutta nenkola ki ne mutta akyetaddeko kubanga nategeera naddala nga tayinza kuba mulamu ng'amaze okugwa ne ntwala engule eyali ku mutwe gwe omutwe gwe n'ekikomo ekyali ku mukono gwe era mbireese wano eri mukama wange olw'ekkumi awo Dawudi n'akwata engoye ze n'aziyuza era bwe batyo abasajja bonna abaali naye olw'ekkumi ne bawuubaala ne bakaaba amaziga ne basiiba ne bazibya obudde olwa Sawulo n'olwa Yonasaani mutabani we n'olw'abantu ba Mukama olwafunye reaction gyaleeta suubira olw'ennyumba ya Isirayiri adamanye embuto zijja vuga okitegeera kati alaba nnaku kubanga bagudde n'ekitala olw'ekkumi Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti oli waawa akiddamu n'addamu nti ndi mwana wa munnaggwanga wulira Omwamaleki sina mu Isirayiri olina sina mu Yudaaya sina mu Bulaniya munnaggwanga bulijjo bwe bayigga Omwamaleki olw'ekkumi Dawudi n'amugamba nti kiki ekyakulobera okutya okugolola omukono gwo eriki okuzikiriza oyo Mukama yafukako amafuta 15 Dawudi n'ayita omu ku balenzi n'ayogera nti sembera omugweko n'amufumita n'afa 16 Dawudi n'amugamba nti omusaayi gwo gubeere ku mutwe gwo kubanga akamwako ye mujulirwa gy'oli ng'oyogera nti nzisa oyo Mukama yafukako amafuta kakati
abantu abamu tufuna ebikolimo ebitali byaffe kweteekawo lwakweteekawo. Kankubuulire, Katonda waakuwa takugjaako. Ekyo njala mukitegeere bannaaye. Katonda waakuwa takugjaako. Saakera ku makya n'aŋŋamba nti oba nga katugeze Sami nino obuki ekirabo ky'obunnabbi. Newenva ku mulamwa ekirabo tasobola kitwala. Ekyo njala mukitegeere. Ofera nakyo. Nja kufera. Nja kufera n'ekirabo kyange. Era tekitegeeza nti olw'okuba nvudde ku mulamwa byenzijja okuprofesayinga mbu bijja banga bifu. Era bituukirira. Bituukirira. Kyofereramu. Yala tugenda empola ku nsonga eno. Twangitandikidde eyo. Kakati olutalo lwa Kabaka ebiseera ebisinga tusobola oddoogerako etulunyumyako, naye leka Kabaka akubagane ne Kabaka. Leave issues of the generals to the generals. Because ogenda funa ebikolimo by'otamanyi gye biva. Golowooza oyambako Katonda. Oli mu kuyambako Katonda okuba musajja we gwe yayiwako amafuta. Takika. Kubanga nja kukubuuza ekibuuzo. Gwani yakugamba okuvuma musajja wa Katonda oyo? Ani? Ekirala, gwani yakugamba? Yes, Bible gatuli balabira ku bibala byabo. Kituufu. Naye gwani yakugamba okujajinga musajja wa Katonda oyo okubeko ne stamp nti mufere? Gwe bakugambye teriiwo basumba batuufu nga bakyali ku mulamwa balaba bigenda mu maaso nga musumba gundi agira, lwaki olowooza bo basirifu? Igwe oli ku levo ki ekubagana n'oli? Lwaki weetuma emirimu egitakuweereddwa? Tulina ke twogera wano. Omulimu baakuwa gwa kuuma geeti. Mukama we akusanze mu ffumbiro ng'omuyiiza kyakulya. Geeti n'oleka nga nzigule. Geeti ogirese nzigule. Bw'anadda ayingire lumu. Naye nalabye mukama wange nga talinaawo wano. Ayinawo ne meidi. Ne meidi wamugjeeko ebyokukola mbu ne guno ngumanyi. N'oyitawo buyisi. Omanyi mukama wange we wampeera ogw'okukuuma geeti ne bino nali nabisoma. No. Nena certificate mu catering. Ina certificate muki? Catering services. Mu catering. Kankufumbira ondabe. Wadde ogirina? Nakuleetera kuuma geeti. Kakati ababbi abayingidde senga bayingira okunziba. Ne beekweka ewantu. Kati leka tusigale ku kye baatuyitira okukola. Naye tulina ekizibu abeefuula basajja ba Katonda n'ekyokwogezayogeza Katonda. Omanyi nze kakati nze mukama nzanyimanyi njogera naye kakati nkeera ku makya n'aŋŋamba naye mwana wange leero naaba ku mazzi agookya tonaabaga nnyogoga kakati nenyambala nga Katonda nnyumye ne ntuna mu dressing mirror ngiraba ŋŋamba oyo pinki tomwambala teekako ka red kakati nenfuluma nemuga mukama ninye boda ki kakati eyo eyiseewo togirinnya.
Katonda yeyogeza waati mbiwulira nga babyogera gwe sidda munaku tobiwulira. Katonda yeemoola bw'atyo bunze wange embeera naye wano era manyi n'okuŋŋamba naye leero ng'oluddewo okusaba okunsinza. So okwagala ebitiibwa, okwagala omumanyika, okwagala okukola bi content tumanyike, simanya mbu tubeere vairo, twesanze nga tukola Katonda byatatutumangako. Ate nze ekyebuuza kino mutima gwaffe tuba tukimanyi kino tuba kintumangako. Osobola otulimba, osobolera ddala era ntukkiriza, naye Katonda togenda mulimba. Teweetuma bye batagambye, because buli weetuma bye batagambye ogenda kukola ensobi, ogenda kunyiiza mukama wo akute. Ekirala, entalo z'abali ezimu zireke. Kywa nawulira mu comments awo vidiyo emu ng'oli agamba oyo eyakutte muganda waffe nga ye ayimirira katuuti n'avumani omusumba w'emutundwe yani Pastor Tom. N'avuma Pastor Tom. Ye Pastor Tom nga tamusibanga. Mwe omanyi lwaki tamukwatanga? Bali ku levo yaabwe. Goli ki? Oli aposo, oli musumba. Ebyo byabwe. Dawudi yalina chances nyingi ezita Sawulo. Zaali mpitirivu. Teyamutta. Why? Tubeere b'amagezi. Otherwise ogenda kwessa. Ate nga akusse si yaba akusse. Omumwago. Kyola Dawudi amaliriza agamba, sinza akoze eki? Sinza akusse. Wabula ki? Yamugamba kubanga oyogedde nti nzise oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Omumwago okusiza. So Dawudi yalinganga omusanga agwejjeeko. Kyeza noona akusiba ajja kukugamba nze sinza akusibye mu mwago. Amateeka gakoze eki? Gakutte. Naye olw'okubanga munnange ku social media bakuwaana, ffenna tukola ensobi. Era nze situulawo ne ŋŋamba nti nze mbikola bulungi nnyo. Naye bye tusobola okwewala leka tubyewale. Kubanga w'otabyewala ogenda kufuna ebizibu by'otandifunye. Ebizibu nga byali birina kwolekera mulala n'obigwamu. Ekirala, Katonda kyatakugambye tokyogera. Katonda kyakugambye ky'oba oyogera. Respectfully. Tewaliiwo mu Bible oli ne we yali ng'ajja kuderivalinga message ky'okuva ewa Katonda. Tewaliiwo yajjanga n'ayisaamu bantu maaso. Yagiwanga respectfully, oba mbi oba nnungi, naye ng'ajja n'agamba respectfully. Teri yajjanga apakukaasa atuuka. Teri yajja kusooka kuvuma kulaga nti yajjanga n'agikuwa respectfully.
Katonda ngambye ogenda kufa weetereze teekateeka ennyumba yo n'agenda. Naye ffe message tuzongeramu tugaziye tukijubise bakyagale. Probably Katonda engeri gye yakikuwadde tekinyuma bulungi, abantu tebakyakitegeera bulungi, n'okigattamu ebintu kibi. Tukikomye. Nze siri kugamba nti tetwogera ku basajja Katonda boogereko, naye boogereko on principle nti mukama wange Apostle kino kyewakoze kino, Apostle bino kino kyeyakoze n'ayogera ku kituuti kino, bwe tubikkula Bible awo tuba ku mulamwa. Kubanga tulaba omusajja Isaaya wa Mukama kyokka ne omusajja kabaka principle leka tutambulire awo. Sami kale tetwogera ku bibi bye bakola, bibi mubyogereko, byogeddeko otya is the issue. Naye wenzija nenva ku ky'olina okwogerako, n'oyingira famire, n'oyingira gye wakulira, n'oleka n'okwetegako, n'otandika otula mu kiboozi, oyo twakolanga naye, I'm giving an example, twakolanga naye. Omusajja ajja kuyita onnyonnyole. Kino nja kikugambira wano, nyera kiddamu. Newe yandibadde nga nze pulezidenti wa Uganda, nga Katonda alina message kituufu gy'awadde muganda wange Gordon message n'agireeta nga we yagyogera we mwagiraba ku media, nange nandimukutte. omunywerawo nandimukutte kyengezaako balaga nti message neweba yali eva wa Katonda nga ntuufu. The way you package it, the way you give it, kimatalinga. You can't come and say president twakuwamba dda mu mwoyo kati tugenda kukikola mu mubiri nze omu ku bagenda osooka okukuwamba. You can't say that. Ne waaba nze nkola ki? Nkunona jangu mutuula wanga muteesa okumpamba, muteesa ne baani, emmundu ziriwa. Okategedde? So the way we package the message kikulu. Tovuma totyoboola. So kansubire nti munfunye bulungi, muntegedde bulungi, mutegeere nti abantu betudiringa nabo bali mwoyo ne mubiri. Ekyokubiri wemma mugamba nti nno bya mwoyo bino bya Katonda, lwaki olutalo lw'omwoyo ate mululeeta mu mubiri? Woba okirabye nga kya mwoyo, then olutalo muluteeke mwoyo, amaviivi gakole, tubeegayirireko bakyuke. Naye ate gwe okutta olutalo lw'omwoyo oluleese mu lw'ensi, ate ono waleeta amateeka g'ensi ate yoyagala alulwanire mu ki? Mwoyo. Tekikola. Samike ge gange. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.